Ababiri abateeberezebwa okumenya n'okuyingira banka enkulu wano mu ggwanga ne babba ebyuma bikalimagezi biyite kompyuta ekika kya laptop 6 bazzeemu ne balabikako mu maaso g'omulamuzi wa kkooti y'oku luguudo Buganda mu Kampala Rita Niwumbi Kidasa ku bane 12 abavunaanibwa 8 ku bbo bakoome ku banka eno enkulu era nga bavunaanibwa omusango gwa kulagajjalira mirimu ne batasobola kulemesa bubbi ku banka eno obwaliwo nga nnyo omwezi ogwokutaano omwaka guno. Bano ye Sergeant Joseph Amoni, Police Constable Thomas Omach, Police Constable Shafik Mungusho ne Police Constable Brian Oriono. Abalala ye Alex Onduli ne Solomon Orache nga bano ba security guard okuva mu Ultimate Security Limited era nga batuuze b'omu zooni y'omunansambya mu Makindye Division ne Molish Ochen ng'ono mukuumi w'obwannannyini okuva mu Sarasen Uganda Limited. Abalala bavunaanibwa ye Boaz Michael Kule ng'akola mirimu gya lejjalejja, Ramadhani Kabuye kondakita wa bbaasi, Isaac Runanga Kene omusuubuzi w'amasimu ne Jeremy Judy Owedo. Oludda oluwaabi nga lukulembeddwamu Joan Keko lugamba nti abawawaabirwa bano n'abalala abatannakwatibwa ng'ennaku z'omwezi nnyo omwezi ogwokutaano omwaka guno ku poloti 45 ku banka enkulu mu Kampala babba zi laptop 6 eza banka enkulu okuli Lenovo ThinkBook ne HP EliteBook devices nga wonna bibalirirwamu obukadde bwa siringi 3.5 mu emitwalo 4. Leero oludda oluwaabi luleese abajulizi babiri ng'asoose Assistant Inspector of Police George Wamala ng'ono ayogedde ku ebyo byaliwo ku lunaku banka lwegambibwa okumenyebwa ng'era bannamateeka babavunaanwa balina ebibuuzo bye bamubuuzizza. Oluvannyuma n'abawawaabirwa batalina bapuliida nabo bamusoyeza ebibuuzo. Did you confirm the items which were stolen or not? I did confirm the suspicion once I saw in the corridor, which I earlier mentioned, scatter cards, the laptop, footmarks, for the suspicion. And that's why it was need for investigators to come and manage the scene before further contamination. Kooti era ewulidde omujulizi owookubiri ofiisa wa banka nga ye Tracy Mulungi Ampulire omu ku abo abagaba olukusa n'okukakasa ba board members abazi banka ategeezezza kooti nti ye woofiisi ye eri ku mwaliro gwa kusatu wamu n'eya Nancy Businje ne Aida Nakakande ng'ono ategeezezza nti banka enkulu yali yamuwa laptop ekika kya Lenovo ThinkBook ne charger yaako okusobola okukola emirimu ng'era y'emu ku ezo ezigambibwa okuba nga zabbibwa. I found most of the cabins on that normally are other desks open, and I didn't find my laptop and that of my neighbor was put my manager question. Ono abuulidde kooti nti ku lunaku banka lwe yamenyebwa yagalawo ofiisi ye n'agisiba bulungi era nga yalekawo laptop ye ku mmeeza awamu n'ebiwandiiko ne kompyuta endala. Agamba bwe yakomawo nga 4 omwezi ogwokutaano yasanga ebisooto mu ofiisi ye ebiraga nti waaliwo abaali bazzeewo nga taliiwo. Ono wabula takakasizza muwendo gwa laptop ezabbibwa mu banka enkulu kyokka ng'akakasa eyiye n'eya mukama we nti tezaalutonda. Laptop 6 ezigambibwa okubbibwa ziweereddwayo mu kooti ng'ebizibiti era nga Tracy Mulungi yaziwaddeyo. Ono naye bannamateeka bamubuuzizza ebibuuzo. Do they check your bags when you're entering? Yes. And when you're leaving? Yes. Is there a possibility that any of you can take that laptop home? Yes, we sometimes take Yes, them. that's the answer I want. Yes. Do you leave anyone in the office or you are the rest? No, we did not leave anyone in the office. Kooti eyongezaayo okuwulira omusango guno okutuusa nga 1 omwezi ogw'omwenda omwaka guno era nga abasibe abana baddiziddwayo mu kkomera e Luzira. Mu ngeri endala kooti y'emu eyongezaayo okuwulira omusango gw'okufuna ssente mu lukujjukujju oguvunaanibwa munnansi wa Canada Michelle Felil ng'ono consultant omutuuze wa Mistil Hotel Ensambya mu Makindye Division okutuusa nga 2 omwezi guno. Oludda oluwaabi lugamba nti ono n'abalala abatannakwatibwa wakati w'omwezi ogw'omusanvu n'ogw'ekkumi mwaka 2025 nga basinziira kwa Kashia Moleka mu Kampala yafuna ssente za $1 akakadde kamu n'ekitundu nga mu zaawano ziri obuwumbi 5 n'obukadde 6 okuva wa Abdul Kadil Muhammad Nol nga bamulimbye nti baali bagenda kumuweereza golodi ttani 16 e Dubai ekitaali kituufu. Kooti okuwulira omusango guno ekwongezaayo okutuusa nga 2 omwezi guno era ng'omuwawaabirwa addiziddwayo mu kkomera e Luzira. Aneti Nakayibaale yakusakidde eggulire lino ku Lwake TV Amalingirire.